Smile. Smile. Mujimulire. Yeah. Mujimulire. One, two, three. Smile. We are experiencing what we call instructions. Director wa Eden School, Esanjibwa Namawojjolo, tulina Eden Junior School ne Eden Christian Primary and Nursery School. Twagala okwebaza Katonda atuwadde omukisa okulaba nga amasomero gaffe gayimirizaawo Namawojjolo kubanga gaweereza ebyeggwanga lyonna. Twagala okwebaza Katonda olw'ekisa ky'atuwadde kubanga tukola puroguramu zonna okuva ku academics, oku sports ne community. Ekituleetera okukola ebintu bino tulaba ng'omwana yenna tuba tulina omuzimba. Tuli bantu bakkiriza ekyomwoyo tukibawa naye ne tubasomesa ate tubateekamu n'ebyemizannyo wamu n'ebyokuyimba wamu n'ebyokuzina. Lwaki ebintu bino tubikola? Omwana bw'abeera mu sports obulamu bwe butambula bulungi. Ekisooka lwaki tukola sports? Because of exercise. Tufuba okulaba ng'omwana ono sports zimuyamba okuba ng'akola exercise. Ennaku zino abaana bangi batambulira mu mamotoka. Kati tukola sports zikolera ddala omwana bulungi nnyo okuba nga aba ng'alina exercise. Ekirala tutumbula ekitone ky'abaana. Mulimu abaana abamu nga maaso jjajja okugenda ajja kwesanga nga omutuulo gwakutte gwakubeera nga musambi wa kapiira oba omutuulo gwakutte gwakubeera nga muddusi. Kati wano kituyambako okuba nga tujjayo mu kitone ky'omwana. Lwaki tukola n'ebyemizannyo bye tukola mu desi mu nafujamu era kulaba nga tutumbula ebitone by'abaana. Tubikola tutya? Abazadde abasinga obungi bagamba nti bw'oteekawo ebyemizannyo n'oteekawo ebyokuyimba omwana tasobola kusoma. Tufuubira ddala kuba kati ssaawa zino we twogerera fe twamazeeyo tasira baasi yaffe ate nga tugisomeseza ate abantu babwe kyonna kyetukola tubalansinga ebintu bino tufuokola ntuyimbalansinga. Siraba twagimazeeyo kati wiiki ejja abaana bagerako abeetegekera bibuuzo ate n'abaana basobole okuyiga. Ensonga enkulu osobola obalansinga ebintu bino buli mwana n'omuwa ekyomu kitabo ate n'omuwa n'ekyemizannyo. Mwebale nnyo okujja, Mukama abawe omukisa, abazadde baffe twagala okwebaza mwebale tuwagira. Na buli muntu ayinza okyali eyo ng'olina omwana tukusaba omuleete ku Eden School tusangibwa Namawojjolo. Mwebale nnyo. Mama togeza, tata togeza n'ogenda n'omwana bajja kukwatira ku gate. Tulina amasomero abiri, Eden Christian School ne Eden Junior School. Era leero tubaddenga tubinsanya mu byemizannyo mu houses 3. Tulina Adonai, tulina Nisi, tulina Netaira. Tulina ensonga nnene lwaki tukuza ebitone by'abaana. Kubanga tulabidde ddala nti ebitone birina wangi nnyo okuteeka abaana baffe. Nkubiriza abazadde bonna kinga ovudde ku academics noonya ekitone ky'omwana osobole omwerulira emikisa gye egy'omu maaso. Tulabye abayimbi ab'amaanyi nga bafunye mu bya bitone, tulabye ne ab'emizannyo ab'amaanyi. Third term tujja kuba ne MDD era nga tunoonya ekitone eky'omwana mu kuyimba. Eyo nsonga nnene wano tusomesa ne tubeera omu ku basinga okusomesa mu disitulikiti ey'Emikono ate ne tunoonya n'ebitone by'abaana. Nkubiriza abazadde mutwongere abaana bangi, abaana tubafaako eby'emikono, eby'ebitone n'ebyokusoma tubifaako. Tweyanziza nnyo, tweyanziza KTV, mwebale kubeeranga naffe, mwebale twagala, Mukama abawanisa. Children, good evening everyone around, the teachers, the non-teaching staff and the parents around. My name is Tony Mawojjolo, as I've already been introduced. I'm a former Uganda Queens player, former professional player. Right now, I work as a FUFA TV ambassador. I work as technical director at Police FC. At the same time, I'm a qualified coach. So I'm here because whenever I see sportsmen, people interested in sports, is where I belong. That is my family. So this is the reason as to why I've been invited to come to witness
this special occasion today. First of all, I want to congratulate the winners today. Can I say the winners by show of hands? Have the winners and those that lose. That is how sports is. But I've come today to just share with you a few words. One of them is what makes a good sportsman. What makes good sportsman, number one, is having confidence in yourself, believing in yourself. I want to say to you that I was one time like you, but what made me achieve what I've achieved in life is that I always believed in myself. If you believe in yourself, then the rest will also believe in you. I've seen a lot of talents playing football there, some were playing netball. But if you want to develop your talent, first of all, believe in yourself. Okay? Kids, children, do you listen to that message? Then second, you have to put God first. Okay? You believe in yourself, then God, because God is the one that blesses that gift, that talent that you hold. So you have to believe in yourself, love the sport that you really have at heart, and then God will bless you and you hit. Mr. Director here pointed on something very important, that they encourage you to take on sports at the same time do the academics. I want to urge you as well, where one fails you, the other one will take you up. You can become something in life if you take the sports ahead in life. My last word goes to the parents. I want to thank you so much for supporting these talents here, because without you behind them, then they cannot become anything they want. But with your support and allowing them to take part in sports, then they can become. They can be future stars, they can become professionals like us who got a chance to go there, and they can be important people in the community and then they inspire even others. So with those few words, I want to say thank you so much. Thank you everybody, and congratulations to those that are champions. He works with prisons and does long and triple jumps. Anena Kevin. We do a number of activities. We do sports, and also we do MDT, and also we center ourselves on making sure that our children excel in the academics. So we can make sure that we produce a holistic child. So I want to appreciate God for the gift He has given us to make sure that we raise those children. Apart from the teachers, the parents, the non-teaching staff, of course, in the administration, the topmost administration, I co-work with Mrs. Nsibuka, wherever she is. She's a co-director and she sits at Eden Junior. Let us stand up, let us stand up. And she entirely almost runs Eden Junior School. So can we appreciate her? Of course, she co-works with the deputies, the doors, the head academics, a number of people. But on top management, she spearheads Eden Junior, and then I spearhead both Eden Junior and Eden Christian. But mostly, I sit at Eden Christian. So that's how we operate, and of course, with a great team of the deputies, the doors, to make sure that this work moves on. We want to
mbalamusiza mwenna mwebale kujja management y'essomero lino manya gange nze Masisa Fred, a para athlete. Ndi muddusi. Para athlete kitegeeza omuddusi aliko obulemu. Kati kirasi yange gye ndimu nga bagyenzirukiramu bagiyita T11, nziruka 1,400. Awo ke mulabye ke nziruseemu ako just kabadde temunalaba musinge kitegeera naye kyemanya abasinga kubanga abasinga abalina TV mwali mundabyeko kubanga nze kyena nnyo okulabikirako olwegino musinge. Now njagala kubazzaamu amaanyi abazadde, abasomesa, abakulu b'amasomero, every stakeholder in this country, ladies and gentlemen, njagala bagamba nti no obulemu si buteesobola. Waliwo akagambo ke bagambye nti omusinge gwabaliko obulemu gwabatalaba. Para athlete si nti omusinge gwabatalaba. So newankubadde siraba nsobola okudduka lwakuba ensonga y'obudde nandibasabyemu abamu kumwe mujje babe mukyalengerera ddala. Otherwise bannange yenna alina omwana aliko obulemu begayirire temumutuulirira, alina ekitone kyemutamanyi kyemutanazuula. Saawa zino ngeri nze we mundabira wano nebaza Katonda lwakino kyerino, naye obutalaba bwange ntambudde amawanga sirimu ntandika okumenya muyinza okwewuunya naye because of sports ntambudde amawanga lwabyamiza nnyo. Bazadde bange tebantuulirira, bakyanguyira mangu ne bakitegeera ne banzitayo ne bateeka mu kitangaala. Yensonga lwaki abasinga mundabye olwaleero abaana abaliko obulemu yonna eyo abatalaba makigere oba wankono basobola, teri kye batasobola. Everything is very possible with them. Mwekimulaba nti kizibu bakisobola lwakuba temunabawa chance. Give them chance. Never sit on them. Ate ogwo musango ddala. Ne tukizuula nti waliwo omwana aliko obulemu gwe musosola oba mumutuulira eyo ne mumuboola nti oyo talina kyasobola, musango. So n'olwekyo basaba yenna alina omwana aliko obulemu, don't be ashamed. Toswala kufulumya omwana wo mu lujjudde. Kati singa nze bantereka mu nnyumba ne bandekayo, ndowooza temwandintegedde oba temwandindabidde wano. Thank you very much, the management and the director of the school, Eden Junior School. Mukama bampeera omukisa. Children be counted. We would like to know your numbers. Boys, look at how girls are organized.
children. If they are yours, please. Get involved in this participation on the sports day at the starting field. All those who are involved in the participation. May God bless you.